Olunaku lw'eggulo WBS mwagalamu n'ekitongole kya Red Cross wamu ne Nakasero Blood Bank lwe batandise kaweefube w'okugaba omusaayi atutte ennaku ebbiri ng'ayinda. Enteekateeka eno yeetabiddwa abalabi WBS wamu n'abakozi era nga bwaddeyo omusaayi oguwera. Nange muli mu mutima mpulira nti omusaayi gubanga gulinako kye gukoze okuyamba abantu abayinza okuba nga bali mu bwetaavu obw'omusaayi, so bwe mba ne gutaasa abantu abo nange muli nkiwulira bulungi ng'omuntu. Ndowooza nti kikakata ku buli muntu kusevinga obulamu bw'omulala. Buli Munnayuganda kimukakatako okuwa omusaayi. Abakozi ba WBS baanyinawo enteekateeka eno tebagirese ebbali era bagyetabyemu butereevu kubanga omusaayi gwetaagibwa buli muntu ate nga tegugulwa. Tukyasobola okukola eky'obwereere gw'oguwa tomumanya ate nga nawe tomanya oluusi oyinza okugwetaaga kati obeera ng'eyeeterekera anti yeeterekera butera okukya. Mu accident nga tebalina musaayi, so okuba nti corporate social responsibility nange nesobola okuba nga ntwala obuvunaanyizibwa sobola okuba nga nyambako ku abo abatalina kubanga nze mbadde neewulira nga nina enough, so nga nina okuwa abo abamu abatalina musaayi. Ssekama wa WBS Ttivi asanyukidde nnyo abalabi WBS olw'omutima omugabi gwe balaze ne bawaayo omusaayi ogwetaagibwa buli muntu mu ggwanga. The turn-up we started from yesterday, we believe the turn-up was very good. And today we're expecting even more people. People are dying in the hospitals, accidents are there every day, and so we need your help. Come up and join blood donation. Enteekateeka eno yeetabiddwamu abantu bonna okwetooloola Naggulu, omubadde n'abasirikale ba poliisi, abayizi mu matendekero ag'enjawulo wamu ne banneekolera jange.